Mbalamusizzaako abalabi ba Nyondo Media mwenna erinnya nze Medi era nga of course nsinziira ku Nyondo Media okuba nga nkuweereza amawulire ge nnina at least ga ssanyu olwaleero era nga ndi wano okwongera obba updatinga ku nsonga z'abantu babiri. Asookera ddala ye Nakasiita Silivia nafunye essimu olunaku lwa jjo okuva mu ddwaliro gy'ajjanjabibwa ng'embeera ye egenda etereera. Tusaba Mukama amusuuse ate alabike nga addizibwa okwabwe. Weewaawo era waliwo omwana mulenzi eyamperezaako obubaka ng'ayitibwa Dawin Godfrey abadde era ali mu ggwanga ne Saudi Arabia naye nga yagenda ku mulimu gw'okukola ogwa waitress n'atasobola kufuna mulimu ne bamuteeka mu mulimu gwa driving. Omulimu gwa driving guno eno yagukolako weeks 2 embeera n'egaana era ng'abadde asitavinga ne kirwadde eky'ensigo. Omulenzi ono yamperezaako message oluvannyuma lw'okumusanga ku TikTok live emu n'emikwano gye omu ku bo gwe nzijukira ye Rachel. Ne nnoonya ku mulenzi ono okulaba nga communicatinga naye okulaba obuzibu buli luddawa. Kya ssanyu nti nagenda maaso ne mufuna era ngenda bamba playingira ku audio ze wano okusinziira ku mbeera gye yalimu before paka bwe na going deeper okufuna engeri gye yatuuka mu Saudi Arabia. Bwe natuukirira company eyamutwala via the call wamu ne ba agent be abamuhandolinga twategeezebwako wamu ne teams endala nti ebiwandiiko by'omwana mulenzi ono biri mukolebwa kaddizibweka. Mu first bunch oba mu kusooka tetwasobola kufuna kuddibwamu kutuufu okusinziira ku situation ye, naye olunaku olw'okwosajjo nafuna akasimu okuva gyali nantegeezaako nti bagezezzaako kubanga bakola ku paperwork we amuzzeeka. Ndi wano olwaleero okubategeeza mikwano gya Dawin mwana mulenzi ono nti yafunye pass out era agenda kuba addeeka olunaku olw'enkya olwa Monday nga bwe yantegeezezza mu bigambo bye. Njagala mba playingireko wano ku audio ze emu oba bbiri ezasooka ng'ali mu situation yembi gye yalimu. Kyamukisa mubi nti saasobodde kufuna emu ku video ze nga bwali cause essimu ye si nnungi oba yafa naye nafunye audios okuva ku ye gyali yennyini. Message ye esooka yeeno ng'agezaako okunnyonnyola embeera ye. Nagira mu kampani gye bayita Eyalwalira twesangibwa nagira tukutoto. Kakati we nagenda ku kampuni eyo nali njagala mulimu gw'okukola mu restaurant waka. Kakati nensasula ssente nga zituuka wakati mu miliyoni nga 2.5. Kyajja n'angamba mbuno ya restaurant bigenda kulwawo katufunemu omulimu gwa driving. Ne muga driving nga simumanyi nasobola oyiga emmotoka mu wiiki sivuganga ku mmotoka nogimanya sigimanyi kati ngenda kukola ntya. Kwe kumugamba waba tolina kyakukola ansamu nangamba waba tomanyi kyakukola ojja kuvaawo ojja kubeera awo. Nange natunuulamu okuvaawo naye ndaba nga ssente twazeewola munnange. Ningamba nti omulimu ogwo gwa driving banjigiriza nangamba bangi bakuyigiriza nemugamba oba bagenda kunjigiriza ntwalako ogwo. Bwe natuuka wano munnange omusajja anteeka mu just eddakiika zaali 3 yanneetoloozaako nawali nanga atuula mu mmotoka vuga nange asivuganga ku mmotoka bamwe mugenda kunjigiriza nangamba nze nkugambye vuga. Bwe navuga munnange nengwa. Bwe nagwa emmotoka nadda n'amawulire ndagazza mu ofiisi nti emmotoka yannemye. Kwe kubagamba nno bannange munsuusa omulimu emmotoka bw'eba egaanye. Nange bwe nabagamba bwe batyo ne bakkiriza. Naye ne guno gwaka nakano kenjogerera sikola maze n'emyezi gigenda kuwera 4 sikola sina enkama ndi awo ntudde butuuzi n'obulwadde bwankwatidde. Nina ekintu ekinnuma wano emabega ku nkezi, ensigo zinnuma, nfuka omusaayi, ekifuba munnuma, mugongo gwonna gunnuma, omutwe gunnuma,
ndi wano nkolera kampuni bagiyita ya Nabudi, yali yandeeta mu kampuni ya Nabudi. Nange ebyo ebizibu byenina waitu wenyimiridde. Kakati message eyo ye message gye nasooka okufuna okuva eri omwami ono ng'ali mu mbeera mbi nnyo, era nagenda okuddamu ocommunicatinga naye nga ku WhatsApp taliiko nga blackings out. Mukama yayamba abadduukirize bamuddusa mu ddwaliro n'asobola okufuna obujjanjabi obusooka, era kya mukisa mulungi nti yasobola okudda engulu, nampeereza obubaka nti nazze engulu naye sinnaba kufuna information yonna kuva eri office we natuukira nga bamuwulidde audio esoose. Audio ye ey'okubiri gye yazzeemu okumpeereza nga embeera etereddemu era nga afunye essuubi ery'okudda eka yeeno. Wakati information eri namba y'owaggulu ya supervisor wa Sorry yeeno. Uncle Musaza Kusaba wasibe otya. Nze Patric n'omwana nkyali muzibu naye ngadde kwebaza nange kyonna kiwangerezaako essanyiza obukuba banange tubetufuti yange bafulawo sokutabo eyategeti banange eyategeti nayefulawo nde sobayiddala. Okay. Mama, taata, baganda ba Patric ne mikwano gye ndi wano okubategeeza nti insha Allah omwana wammwe muganda wammwe okuva e Saudi Arabia agenda kuba nga abatuukako. Njagala okwebaza ttiimu zonna ezagezezaako working hand in hand. Sisobola zimenya mannya but zemanyiiko ezitera okubeera mu nsonga zino, that is Kadama's Voice Yugi, ne Henry Media wamu n'abalala. Kino nno kyongedde okuteeka essanyu n'akamwenyumwenyu ku matama gange okulaba nti oba oli awo omulanga gwengezako communicatinga gye muli muguwuliriza. Tugende mu maaso n'okusaasaanya information eri relevant oba ey'amakulu bweti tusobole okulaba nga tutaasa bannaffe mu mbeera yonna gye baba balimu. Okusinga kutambuza ebiwulire oba amawulire agatalina makulu like agali negative eri ku ebyo bye tuyitamu mu bulamu, ng'era ze zimu ku nsonga ezituviiriddeko okuba nga tetukyaweebwa mirimu mu mawanga ag'enjawulo naddala ag'Abawarabu. Njagala okwongera okwebaza baganda bange mwenna babeera ku TikTok abatambuza information nga eri kind of ng'eya Patric. Mbasaba temujja okwo, mwongere ogowinga more and more and more. Ate oba oli awo embeera enaaba etereeramu, tomanya ne Mukama ayinza otuyamba, gavumenti nebaako kyetukolera. Nsigadde ndi Medi, mwekumire ku Nyondo Media, era nga njagala obajjukiza nti tulina platforms 5. Tulina Facebook, tulina YouTube, tulina Instagram, Twitter, TikTok wamu n'endala. So mwekumire ku Nyondo Media, wiki ku camera of course. Mbadde Medi, mubeere bulungi. Nyondo Media, yes. Actually, nze nagenda okutegera Nyondo Media. I knew her from, I don't know, from Vibes UG, I would say. Muntu omu agezaako okuyamba community y'Abannayuganda abali wano. So, avuddeyo ne kampani eno. Manyi okuyamba bw'oyagaliza otera okufuna. So, avuddeyo ne kampani eno. I think it's our time now tumusupporting. Akula ekizigo kineno. Just ekyerusa bwe tekukwerusa tekyerusa naye kikuyambako omusana mungi waneeno. Chegeera kikuyambako kubanga kaskini kikakumya mu light condition eyako kennyini gamba nova waneeno nodde Kampala nga tebakujerega. Manyi bamanyi nnyo tuzalawe kampani abasama aba Abu Dhabi, Dubai bavayo basiiwuse. So kakigolinda ki kyangwe efunira akazige wa Nyondo eyawakayise Nyondo Glim. Enamba z'essimu of course kweziri nsobola gikusomera waneeno eri noti 5246 munana noti 778 ya nje tuwagire sister waffe yagezaako kikuba ayambe n'abaana. So let's come and give back. Josh Likings, we sign out. Nyondo Glim tukukumira ku mulembe. Abantu b'Abu Dhabi mukuliko omwaka
Kanda bansumbo wakanda bampoleza bana Shibi events, no Shatani promotions. Back kiti. Eti soka tendala. Mwiwe Dubai na Abu Dhabi. Jema tuumie. Sitaji kengizi. Ugabi programa satu. Kusitagemu. Kulomboliro. Kachibanga wa. Mujatwa yose. Gato kuliso makombo kade. Omwaka tegumali kako. Banji mitwali nabo. Gabafuka embuyaga. Ugabi kamako. Kididi. Nesenga sepanga. Wewila. Era babetega kade. Defeating inga ya kafecha kwanzi Wanokula agents Chelsea Bar Dubai Okiingira Korodi Gira mu 10 Platinum Gira mu 15 Diamond Gira mu 2 Abange mu bakakase Andikididinga 11 tuli awo Dubai wenyini nyini Sente nina Njagala mukazi benzina Na inegedede Abu Dhabi nga 12 mutatu digide Omulala Abakumajika akutaka ngenda kubera Bachaliba nga be Dubai Gateway Nabemu Enaku z'omwezi nga 12 February enakubera Abu Dhabi Ate kwani Nawe bakakase Mugenda kulaba abaana bati abenku mu musenyu tuli awo esatwa ku Chelsea Hotel ekifo bakita Nadizibwa Ebinyuma binnemetewo Nege Wabalikira nga 12 February Zikirire Baka Abu Dhabi Ate kuna bakuchakala Kudigida Kukesa bude Aba Dubai na Abu Dhabi mwe Chuwakitwa Uganda Airlines Friday Crane Part of Africa Bombo African Restaurant JP Beauty Life Siba ya Kago Zainabu Aziza Nyondo Kurimu Bitegekedwa Nakafuru kutegeka Abatalimba Shibi Events Nesatani Promotions